Ebyentambula bigotanye ku luguudo lwa Mengo Hill Road okuliraana paka ya Usafi oluvannyuma lw'ekimotoka kimagulu 10 namba UAP 961Z bweremeredde omugoba waayo neewaba okuva ku kkubo n'ekoona abagoba ba bodaboda ababadde ku stage y'akatale ka Usafi. Omu ku bakooneddwa ategeerekeseko ng'erya Musiraamu atwaliddwa mu ddwaliro ly'e Mengo nga biwala ttaka ate ye Kaawonawo Kasolo Francis wadde ng'afunye ebisago ebitonotono agamba nti ekimotoka kino agezazaako okukyewala naye kibadde ku misinde gya yiriyiri. Tubadde twambuka bwe tuti eyo loole eyo ennene neeremererwa ndowooza okusiba kubanga tulabye nga ayambuka eno bw'ati ng'eremereddwa okusiba awo nejjanga ekipepeta ng'ebepeta kirangeza okulanga sikyalina kyakkola ng'entuuseeko kwe kubuuka ku piki n'engweri nesigala ng'etukola ki ng'etwala piki. Bo abalabyeko n'agaabwe bagamba nti ekimotoka kino kyandiba tekibadde mu mbeera nnungi kubanga okulemererwa okusiba ne kiwaaba okuva ku kkubo kisoose kutagala. Emmotoka emulemeredde bulemerezi kusiba kubanga eyingidde ekkubo ng'egaanye. Emmotoka egaanye osiba eyingirira abantu gyadde bakolera seri gyakolerako owa boodoomu ekigere kimenyese ow'okubiri piki ebamenye bumenya naye piki zezirwaddeko zokazo piki zezigudde kabenje zimenyesemenyese. Wabula yo omugoba w'amagulu 10 eno takubiddwako kya mu lubaale nga kigambibwa nti bw'alabye poliisi abuuse mu mmotoka eno n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Bo abantu abagikakkalabiza ku luguudo luno bawanjagidde gavumenti okutangira ebimotoka eby'ekika kino okuyita ku luguudo luno kubanga lufunda era ng'ewatali ekyo obubenje nga kano tebujja kwewalibwa. Batusaba gavumenti etuyambe etuwa amakubo motoka zitumalawo wale wakiseeka motoka egaana okusiba n'etumira abantu bonna ne kati ne wana era ebadde egaanye motoka ennene zisana bazwa amakubo agaazo zitumalawo tubeera mu jjaamu motoka tebisiba. Ebimotoka ebinene ng'ebyo babinoonyeza amakubo we biyita bijja tumalira abaana baffe. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.